Wala nga Anyirira alinga Alya Ebizigo. Omwana nga Anyirira alinga Ebizigo Alya Ebizigo. Alinga Alya obuli Ebizigo. Bannange. Byera yini eyo. Omwana alinga Alya Ebizigo. Ngamba yali sileya nga ine njazi mulinga ziri eri bwe. Ngamba bannange mbutufu. Nonze kabutto. Alonze kabutto. Ola kubalirwa aganye nenga nja kwenunulira muno. Ngamba I'm heading to Namulanda supermarket. How much is it? Entebbe Road. Yena kwegamba gerali smooth. Mujje ntindawo yenna ali bwati. In fact bamusanga kwegamba Boda bayitawo bonna nga abagoba. Kwegamba bwe yagala bike yijala bye munyumira. Mizo najja na stopping. Obanga yagala gaya ali smart. I didn't know. Nengamba why? It was my chance. Let me go into a room. I can't really forget that thing. Bantu kumigo wejisudde bwati. It was like a miracle. Guy nalamukira wesawe. Nasaba pichi nagenda. Nemigo najireka nenside gangobe guy. Nengoba guy nga singa we musanga wonna. Nenonya bikes bojjaji guys abali okumpyawo nenga omachitunje tekide mu bantu bangi. Nabo nga tebalabika gwe nafuna yajja late like 20 minutes back anatula nagezaako okunambuza ekitundu kyo. Nambwa kati olaba no wali dark ngenda kukola nta battery yange eri low. Nanga bajasileka mu omulyo mu bike yo mbere nga bironda. Yangamba mbere ngo racing azosobola bironda. Sile kwina ava ku bike yange nga tandika okulonda ebinusu. Jukira by then focus ojijja ku pitch yo n'ogissa mu maaso. Wadde olwera oli mu ku accelerating asobola okufuna a night flight. Naye obeera focus ojissa kuwona ali mu maaso. Gaiji ava saamanyayo. Ne bankwata embadde. Ne bassa emikono mabega we bati. Bassa emabega emikono we bati. Ne bangamba kimu ku bulamu bwonna pitch oyagalako ki. Agamutwale pitch. Kati obutabalekaanira. They had something they put on my head nenfaiting. Abansoola ne batwala bike. Nagenda okudde we have an empty room. Wali era around wali eri the other second door. Just usijagiramu nalingizaamu namala nakomawo kyobadde naddamu naddayo. Ate on top of that tulyonika gate akali smaller wise n'afuluma. Kati ne mugabo waliwo omuntu abeera muti room eri empty. Webeera empty muli abeeramu. Mubuuza nekedde ebintu bye wali eri. Mbadde manya komawo goza sula mbimulekera abitwale nisimulaba. Nti yafulumyemu soko gira omulindamu. Obongo bungamba ngene nnonye pitch weri. Obongo budduka ku pitch. Obongo bunzirukira ku pitch. Ebintu ndyawo mbirabako matoke nkota bbiri. Obongo bungankebera ku pitch. Ngendo kebera ku pitch nga tebangawo. Nga element bazitadde wansi bulungi awo ne jacket zonna bazaazo wansi. Nawuliranga nfa. Wali uliddwa nga akubiddwako amasanyalaze. Tewatandika okuggwamu enzikiriza n'otandika okulowooza nti waliwo ekikyamu. Kasasa yagisangawo pitch namanya nti bagikoze ekya bagibbye. Why always me? Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abali ku HK Media Hadija Chibezi mwe bale kutulaba mwe bale kusubscribinga. Olunako lwaleero ndine muganda wange ono Rani muvuzi wa Boda. Ainako embozi ezimu zayagala okunyumiza. So abalina baganda bamwe abagala okuvuga Boda musembere, abayiri mu business ya transport ya Boda oyinza okubeera nga bw'otoli muvuzi waayo naye ng'olina abazivuga nga mukaaga. Nammwe mwanguweeko wano tubeetaagira ddala nnyo nnyini ddala ate tubeere nga tuwuliriza emboozi ya Rani. Rani aŋŋamba bakamubbako piki mukaaga. Omuntu mu Kampala okubeera nga
yakabbibwako 6 motorcycles. I understand. Kibeera kinene. So tuzza okuba nga tuyitako mu mboozi olunaku olwaleero mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga bannaffe aba Natural Tea Hub be banteekamu omusaayi okulaba nti kyetambulira ddala bulungi bakugamba nti gwe omwami n'omukyala okyasobola okusalira ddala weight kobe mwami kobe mukyala bakutunza ku majaani gaabwe oteeka mu mazzi ga nnyogo gagokka nsanyusa okulaba nsanyusa okusanga Miss Hadija oli otya ndi bulungi. The last time I saw you wali oli mweru weerusa sikweyerusa ne just struggle gye tubeeramu omusana mungi ate whereby we don't have like cars tetuba na AC biki okola bukozi mbeera yonna gwejja otambula butambuzi bufuufu ebintu ebyo tukagamba ebigebeera nga tebisobola kuleka ku skin yo. Rani yo wa boda wange bannange leero mulese mu kamera leero ndese wa boda wange mu kamera nina ababoda bange babiri nina Rani nina ne Yusufu ababoda babiri ateeka bano be batuvugira amajaani ga Natural Tea Hub. Kyo kituufu nenga nze asinga nze akwata ekisooka. Tewali buzibu era osigala okyali mu ttiimu. Oli otya? Ndi bulungi. Bitambula bitya? Bya mpolampola kugezaako naye era kasita olemerako omala n'ogusa kyonna ky'oba oliko. Omala n'okiyitamu. Awo lwatuuka. Wayingira otya boda? Boda like graduate mulamba. Yeah. Emirimu gyabula? Gyabula bubuze. Kuba nasomera ku university. Wow. Ne pursuing a degree yange mu IT. Mu pursuing a degree yange mu IT. Nanoonya emirimu. For me, cause like I didn't know that ne university zitunda. University gy'omaliddemu enkola ky'amaanyi nnyo okufuna omulimu gw'oba oyagadde. Awo tokubye university. Sikubye. Tebalowooze nti abasomerayo bo tebafuna. Kale ebintu bya Uganda birabaye. Soko malize saagala concludinga mpulirize ky'ogamba. Namaliriza degree yange mu IT. That was 2018. It was 2017. Then 2018 tunemaliriza yange yali eyokubiri. Mukumaliriza yange then tugenda mu COVID ebiseera ebyo. Neninyamuko nemaliriza COVID. Then ntandika okunoonya emirimu. Noonya emirimu. Natandika na Uganda eri around Google bypass. Nga noonya ntaddeyo just my papers, applications, CV, what and what. Kulaba ngo baba yinza okunkubira n'enzija n'enkola. Guy gwe nasangayo ku reception yangamba webale kujja. But yandaga like a basket erimu applications z'abantu ab'enjawulo. Nga zijjudde waste. Nangamba muganda wange. Let me have a look. Namuwa naziyisaamu amaaso. Kwega nali saakolawo because I got a first degree upper. Wow. Mufuna first degree upper nga manyi nze ssaawa yonna kibaluka. Mama wange bankubira mutabani ki ekigenda mu maaso. Oli otya onaafuna omulimu kikyatu akuteekamu ssente tusuubira kyanjawulo obeere ng'osobola okusikasika ku baganda bo. Nange mbagumya nti mami essaawa yonna kibaluka. Nasuka nentwala ku Uganda, nentwala ku technologies eryawo Ntinda. Nentwala ne walala waliwa embaseera bidde. Walala waliwa ye. Waliwo kali awo kakyali katya ka company kali ka constructing websites webito app developments nga bikakola. Nembasuuliramu bonna. Kati balo ne bankubira nda. Ne baŋŋamba nzije babeko bye baŋŋamba. Nzija nsangawo gaayo bwe nasangawo luli. Aŋŋamba we need to have a man-to-man talk. Njagala twogeremu ng'abasajja. Nzija nziza ababbali. Aŋŋamba amazima kyolaba. Tetuganye wasoma bulungi wayita bulungi. But that basket ogiraba ejjuddemu applications za mobs MUK ne Kyambogo n'Endegi. University yo tetunda. Oyo guy just yali ayagala kumalamu mumanyi. Omanyi abanayimu manyi. Si kyekyo sikikkiriza. Because I have a lot of friends abakola abasomye nga basomedde ku Muteesa, basomedde Mukono naye bali mu high positions. Just maybe as I had a bad luck kuba yaŋŋamba these universities zitunda sobola kuwa muntu kati bwe ziba zitunda lwaki ezo applications zaali ziri mu basket yawo nanga kyaneewuunyisa naye teyakinzira banayenze kambabuulireko abannayuganda kino nkikakingiddemu feelings mbuuza ntya
Abannayuganda bakola ma office ag'enjawulo balina emmalamu gye babalamu bannaabo amaanyi oshegera abannayuganda bakola mu bitongole by'enjawulo ogenda n'ojja nga just nno oli client omuntu n'abeera n'obusolosolo bwe yeekola nogaba naye tuli ku kiwa oba abatakusiimye obusiimye oba batomunyumidde. I don't think that is a problem. Oyo guy yayonoona self esteem yo n'ebitabo byo and that is very wrong. And for your own information, university ngenda gikatinga out area so that you don't discourage people out there abali mu university. For sure. Kati maliriza awangamba kyamazima olaba nze wano singa nkolera miliyoni 2. I can tell my manager nti you are one of my clanmates nengamba nti oli muganda wange nenga mazimba miliyoni zezo 2 oba tokikoze I don't have any way to help you kuba university yo yennyini tetunda. Ndozo okiraba kyenkugambye nti abannayuganda abamu abali mu positions kati nga receptionist wootuukira ebiseera ebisinga tebaaniriza bantu tebaba omuntu najja tebamufaako so I think that was the thing. Kati miliyoni 2 wazimuwa saziina nemugamba nandyagadde ozikuwa but siziinaawo essaawa eno nemuganda anyway gwe oba olaba oyinza kumanga ku sente mmeka ngende nawo banyinza oziiya yenzije nga akyamazima nga sikolembya oba nja kuma miliyoni 1 mu emitwalo 5 okufunira omulimu omala okuzimuwa jekesimu ziri eri baskets abeere nga zignorinze ateekewo nze ku top. Omanyi abali mu basket awo abamuwa miliyoni bali bangi naziraba nga zijjudde nga ziri top nga zirina zikubyeko bweziti nenga naye sikiwa nti bano bonna mubulamu omuntu araisinga 1.5 kuba yangamba kwaliko muku kwaliko kyambogo kwaliko ne ndeje ngamba those universities semesters yalinga mu 2.5 abirenga parent esobola kuweza sente zinza mufunisa mulimu ogwo eze tunentinyiga ignore nenga anyway let me nonyiga next button nengenda onenyambuka waguru entinda mukwambuka entinda atuukayo gaya ngamba kati okomye usakukubya nagamba I call you back but now zisikubidde onsobera kugamba ki goli museka but was atagovuwo onasanywa okuseka naye some companies and employees abakola mu eyo company ayinza okwefuula nga ye HR wa company gayi yakingamba nemugaa kyamazima olaba muluddewo okunkubira I couldn't wait I had to make another step nzigenda busanga mwanneerabira nanga tekikola I told you to call you back kati nawo zikatukolere ki dayo ngenda kukubira ndi kuggwe kwennyini ndi kuggwe I'm on you namugamba dde nkweza WhatsApp messages just blue tick me what should you mean obategeeza kyawo anga no I'm always busy nga omanyi tudiringa bintu bya IT customer bakubite mu designing la website ye ate nawe wa there ate nawe kati kwegamba no bikula inbox ngene messages nga 10 nange haso y'okunoonya omulimu ngimanyi wabona capital nga katona yakuwa obwongo you go and hustle by yourself for sure ngamba guys jamufuukira burden let me just go let me just leave fuluma ngende bweru nyembera one ngampanga omutwe eno jukira abazadde bange bankubira amasimu bakuwa tebakuwa bagamba babuuliddeko nami nja kubagamba nekye muba mukola musooke mumpeemuko obudde I need a commercial break nsooke nebeere munzira nga temunkubira amasimu naaba nfunye nja bagamba musooke mundeke ngabo bakikkiriza bagambe nno katumuleke kubanga omanyi nti okubeera first born ewaka obaako boolabirira bato boolina okupushinga nabo basobole okusoma mbeeraawo nabeeraawo neŋŋankola entakati mukwano gwange omwe aŋŋamba okusinga okudda okubeera ng'onoonya emirimu I have a school betaaga teacher IT you can work better tebasoma nnyo byanjawulo babeera mu ward babeera mu ezo powerpoints osobola basomesa nemugamba mpa erinnya ly'essomero n'alimpa sijja liisa ku mpewo neŋŋendayo okugendayo ngayi ngamba okusinziira bye wakolayo CV bikimbira bye wakola bulungi era nkuwadde omulimu naye nkuwa emitwalo aga 3 nga essomero lyali luddawa from Kampala essomero lyali sides ensangi
Nsanji branch of at Nsanji opposite Nsanji police station nokkirira munde sikugambye erinnya lyayo sikugambye erinnya lyayo tosobola ditegeera kati ogenda kunoonya kituufu I haven't mentioned the name nga ngenda ogaya ngamba nkuwadde muga kyamazima mbeera wala kuba mbeera side zeryo wa namuona how can I make it okubanga nkeera kuba daga tukeere by then agala okere by sawe mwe kusanga oli mu ssomero ngati kitegeeza wali olina okufuna akayumba akali ensangi of which ndozo obudde bwali tebukumala kati mbeerako awo ngamba nkoze ntya noonye ennyumba n'okubalamu emitwalo 3 gyabadde asatu gabadde ngamba okumpa mbalabalamu perhaps nanoonya ku nnyumba they got me some brokers be nakozesaako awo ne bannoonyeza but nga cheapest house eri ya emitwalo gyali 15 ng'ofisaako 15 ng'ate ndaba tebiggwa jikira I have my family gye nina okulaba nga mpaawoko ku kasente kemba nkoze my mom my dad my brothers baba kusuubiramu kinene in case tokoze biki they need like mama wagamba kimu you call your brother akola kati ku mitwalo 3 sigaza 15 you have to dress up oba olina okwambala era ng'omuvubuka omuto oba olina okwambala nga tonaleeta bya girlfriends aside bo bakyali aside abo tebabeera side ssebo egyo emyaka babeera n'ekifo kale obaako ne gw'olina omuntu akuba nga like humans aba asobola okukitegeera ng'akitegeera atya nti tewali ssente kyoba okola you just fight hard nafuna omulimu gwayinza okuba nga naye akola nga yeesupportinga abawala b'omu Kampala ebyo nga tebabimanyi weyaba ati namba esinga tebisobola kati n'obeera n'osooka n'obeera nga ba girlfriends n'obaleka ngenda okubalabalamu nga ndaba nakolayo just was like nakola half a year awe ensangi wagenda n'okola nagenda n'enkola nga sirina kiddako jjukira ku nita baali babyogedde ayagala 1.5 ngenda eneewo no gayiwo entinda mbele mikoli bakatiru now tankubirangako nenga kati nzo okusinga okubeera let me just take opportunity to jump at dance so can tandikireyo you never know so kuzito ya CV yange nokubeerawo nenkolayo tamu nenga nemu mitwalo 3 nga toluusi tejijjira mbudde ajja n'abagamba tamu eno oba ntibalise bulungi fees I suggest mumpeemu like ennaku z'omwezi nga 10 Uganda olemwa emitwalo 3 ate abaana tebalese fees kati mumubeerewo mutya ngagamba you know what gwe nandiroddi omunnyonnyole biki you know what Mr. Rani kansikankweka 100 oh my but in the long run ngenda kuddamu kwongerayo kendala kati jjukira family yo ina family katono okafuna bubi mu bitundu eyo gye bayita Uganda ng'ekutuukiridde ng'ekutuddemu oba olina okubeera nga kwegamba onoonya ekiddako mbeera bamugana yakyamazima olaba nakkiriza okolera ssente zaali ntono ate nali nga ndi disappointed simanyi kyakuzaako mu kubeera awo neŋŋala emitry ndabe osanga we naatandika okukola naawe you never know so funayo omuntu naŋŋamba nti jangu nkuwadde wano asatu gali matono nnyo ku nze ganyuma muntu nga mukyala talina nnyo kyakuzaako talina future ya kudevelopinga he just ready ku getting married afune gayi nga yakolamu amugyewo but for me mba nina okuzimba future yange asatu tegankolera naŋŋamba munnange sooka okole naye nja kuwongeza by time nga nezina okuzisasula lutalo alowooza ku kukwongeza embeera awo nga gwegamba labira ddala headmaster ali awo alina engeri gyanvugamu gesitategeera nga yabakubira amasimu nje wapangisa kugamba munnange obadde oli mupya naye ate byotandise okukola sijja bisobola ja kutwala chairman asooka atulemu nawe mwogeremukko nogamba kati chairman aliddawa chairman omulimu kakukufuukidde akabasa ng'olwo gayo omukubira amasimu tagakwata womugwiridde akugamba munne just give me a moment mpamu obudde I think about you tutaasa amabanja mannaye ebbanja z'okwekweka ne weewozaako n'okoowa
N'omugamba kyamazima olaba gye napangisa omusajja tabitegeera alowooza sagala muwa ssente ze nja kujja mbeerenge wa mukyalawo naawe cause I've not nothing to do bwe nalaba nga binsuseeko nja kujja buzi mbeerewo naŋŋamba tekijja kukola but nakuwa ssente ze naku z'omwezi like nga 11 12 awo olwo mwezi guweddeko n'obeerawo n'olinda omanyi people can understand n'olinda n'obeerako awo Mega let me wait and I see. No linda. Gaziwera 12 zizo 15 zizo 16 17 na alyoka azikuwa. Jukya ne guno gwokoze guyingiddewo. Ate osigala okola. Siga mambo ate wabagamye to wait for me like on 12. Ogenda kulinnya mukolekese musabaana be. Bannange nga si byangu. Byemirimu gye Kampala si byangu. Nobeerako omuheda nga mutuufu oyita mu life. Eyokunyigirizibwa ng'olinga school drop out. Nenga ne mbutuufu sente ze bampeera y'abazadde zaafa ki zonna bwe ziti. Nawulira bintabuseeko. Nga naye you know what, when namalako term it was a second term. Namugamba you know what, nafunye ekitambula. Sigenda komawo third term ndeka ngende. Nangamba ati lwaki ogenze kakati olaba eby'essente bizibu kakati abaana abasinga obungi ababadde bammenya nenze mbajjako mu kubajjako nfunye cream anti yali akwagala naye nsoma bulungi nasomesa bulungi abaana nekera wali mugumiikiriza ku bya ssente nagumiikiriza nembeera nga kwegamba omuntu atalina kiddako nenga I submitted my papers there nenga naye kati ono gaaye alowooza ki wamuli munda yo wandaba wana alowoozaawo ki ng'obeera n'ebibuuzo bingi n'obyeddamu ng'olabye ddala tolina kiddako kati mugamba yali tayagala ŋŋende but namugamba oba oyagala oba toyagala nina okugenda oba onyiiga oba tonyiiga it's up to you. I have nothing to do ngumiikiriza biganye kaŋŋende osanga gye naagira n'afunayo ekitambula gali ngamba ati ng'ekyo oli omuntu omukulu sijja kulemerako naye obadde good stuff engeri gy'oli omuntu omukulu sijja kusibamu muguwa kuba sinza akuzaala nga bwatyo bwakugamba nga nange ndi ayo mu staff room ntudde mpuliriza adi wano bwe nti mpuliriza ennaku esobola okukuluma nolowooza Katonda yakwerabira mwana gwe ng'oli awo tolina kiddako so kifuna nangamba oba oyogedde ki whatsoever I have to go nangamba it's okay you can I go look for greener pastures kangenda noonya wenyinza ofunira emirembe kuba kati wano wennyini nali ngumiddeko ey'emitwalo gya 3 batira gijjira mu musaayi sizifuna kati ate sasula mwezi gwe tukoze mu mwezi gwe tumazeeko omulala awo tewali progress yonna ngamba kale naye togumiikiriza I try to communicate to you negamba abaana badde ba defaulters bonna mbadde mbasweepinzaawe but oganye kati oba oganye ne balance gubadde omanje wa previous terms essaawa zino simuyinaawo mbadde mbala taamu eri etandika eyokusatu that first tuition ze bateekayo nkuweeko zonna z'omumanja oba singa wasooka n'ogumiikiriza ne bamala ozzikuwa ne weegoba eri nali mulabye embeera ze nga tajja zikuwa nga tajja sobola naye nga abaana bakusombowa osomeseza bulungi bayisayiti oconstructinze examu ziba ziyise bulungi byonna kwegamba nga bali perfect kusinziira ku level kwe baali naye nga ye omukulu ali awo era namanya nti newe naasigala ne bino byaŋŋamba mbu agenda sweepinzawe dati people ba defaulters tebijja kukola nga just kyayagala kunsika nsonkomewo mbeerewo ate oba otandise ettaamu sobola mumala gagivaamu oba otandise ettaamu oba olina okumalako daatiya omalako daatiya then olyoka osweepingawo olyoka onoonya ekiddako nengamba ekyo kankireke ezo kanzireke zifiireyo nzireka zifiirayo omulimu gwe Uganda gunoonyeka what I discovered gwetaga connections buli wamu wonna okugyako kale ebintu ebitono ennyo abasinga obungi beetaga connections kuba natukangako ewantu awamu ne bambuuza ani akusindise who is your recommender ani akurekomendinze ani akuweereza wano
Nebagamba I have a friend but temumumanyi. Naye badde nsaba for you to have a look on my credentials nakola. Nasinula mba ati nagamba anyway, you know what? I'll give you a call. N'otuula waka mwezi gusooka paka ku mwezi paka olyango okoye. Teri simu gy'ofuna. Asobola okunoonya omulimu banna. Esimu z'ofuna ziba z'abafere ba conmen babanga abakutegedde nti oli desperate. Nyembeera nga ngamba nkoze ntya malirizaawo okuva eno ensangi gye nali. Gaye mugamba it's okay zisigaze zinakuyambako okuddukanya essomero. Kubeera twabeeranga waawo ng'amasomero gali mu looni. Amba musomesa bwe muti ne mulasomesa abantu nga bajja bakwata like pictures. Kweganga zikulagirawo nti ayagala kwakola some yateekangawo embeera efuna ku ssente kuva mu banks ez'enjawulo ng'era ajja n'aba ne bakwata videos like what do you want? N'okimma amazzi n'agamba anyway yamanyi wabanga ezaffe zinaavaayo yamanya looni ze looni ziba tezivuddeeyo bulungi aba muwadde kasita ffe atuwa omusaala kye twagala kyokka ebisigadde yamanyi kati nze nabibuuka ebyo nendagamba yamanyi wadde yali aŋŋamba nti ate ojja kukomangawo komaotamu yokusatu obeere ng'okikuba lumu tukwera omusale zonna z'obanja naye nga ndabira ddala bibakundiira myaka nala nga bijja kundira emyaka ngenzeeyo oba ndi wa 22 nveeyo nga ndi wa 3 naye nga newombuza poloti nti eriwo nga sigiina ne ŋŋamba nedda kito kijja kukola so nenvaayo nembeera ewaka natuula ewaka kumala emyezi gyali 5 nembeera awo maama wo wakubira amasimu akubuuza mutabani kakati ki ekiddako omugamba maama eri baagaana byonna byagaana but what I promise waliwo bwe bansuubiza wadde toyina naye nga just bagala omugumya omutima omugamba wadde tebansuwadde naye balina bwe bansuubiza omulimu n'omulimbalimba ddeeti yonna gy'alaba n'akuggyako engalo okuba nga omanyi omuzadde aba ne that love ayagala mutabani we abeeko n'obulamu obwenyumisa kwegamba abeere nga naye alabira ddala nti that is my product namuweerera alina omulimu gwakola mbeera awo nga ndaba ndimu eyo embeera bwetyo yakunyigirizibwa embeera awo nga ndabira ddala siina kintu I don't have any way forward gye ntwambuza mu bulamu ndi awo mbeera waka bills zikweteekako zino looni landlord ate bano brother bakubira baba gyebale ate tulina school trip naye nga nayo ekyomuwa tokiraba obeera mu life yakubeera okugatta bugasi life for survival just kulaba ng'owonawo mbeera awo nenga nembutuufu nkoze ntya muli kati mba ndi awo I had a neighbor yali avuga judge wabanga mu kuvuga judge nasooka nembeera nga mwewalawala kubanga wemanyi nti those boda guys balina embeera zaabwe ez'enjawulo nga mudufuna byaddala to associate with him kijja kuntema level nzire nga nti wansi omuntu graduate mbere nga associate with someone nga yamala ali mu kuvuga boda ate zimanyikidde okuba nti buli omu azivuga aba school drop out ensi eba yagaana nga tomanyi nti kyogendamu ate ozooba omanyi nensooka neegumya mu mutima muli nembeerako awo naye katonda banenkoze nti kati okufuna judge how will my obis and ogis talk kubanga twalina whatsapp group etuconnectinga nga buli omu ateekayo mulimu gwakola abamu bateekangayo maninze bampa wano omanyi bino ebintu byokusoma bibeera bya chances mulimu abakikuba future biba biralamu musoma babagamba future eri mu maaso ne kasita ogituukako mu maaso ate efuuka endala nesigala nga ate yeeyongerayo ng'ate future era eri kati mbeera awo nanga nkoze ntya gaye mugamba ndamaning mugamba you know what I want to talk to you gaye ngamba it's okay netugenda kulwawo nnyo niramu obuzibu naye oli musajja munnange tusobola okukimala wakati ate gwe olina omukazi olina abaana nze siina wadde naye osobola okubaako engeri gy'ompasa mu counseling oba guidance eyinza okunyamba mu bulamu nga ngaba naye uncle Rani buzibu ki bw'olina ng'ajja nga muyingiza mu nju yange mugamba mani olaba ndi desperate simanyi kyakuzzaako nze mbadde nkolera eyo nsangi nga nina byensomesa ne sente tezivaayo
njagala kwebuuzaako kebimu nkoze ntya because I want to join you guys nangamba gwe nga bwe mbadde nkulaba gwe onaasobola piki etaaga muntu ng'alina omutwe omugumu ng'alina omutwe omubisi yaŋŋamba mugumu nga tebagufumbangako mugamba omutwe omugumu bagukolerawa kulange kimanyi endowooza etuya byakuyiga bwizi nangamaala piki eno ekiraba nange agivuga nagikoowa nasina kyakkola nina famire obadde ng'ogiraba nina abaana bempeerera nina baganda bange kwegamba malina okulaba nga nsitwagolinga hard naye nga si birungi ondaba nkomyewo wano akawungezi bati tomanya ebinsiibyemu namaga kyamazima ebyosiibamye njagala okumanya tomanya nsobola okuba nga oba mbyenyigamuko nange nefayitinga nabyo nga gewoolwana nabyo ngandaba nga nange wakiri mbasitula waka nnyo nga libanga limaze nga ntudde wano kuba kati olaba ondekawo n'ogenda nonsanga nenkomawo mba sina we ntambulidde walala just mba nsiibye ndi mu nju n'olaba tv social media n'ogikoowa kati ate nga tekinyuma nga muntu asomyeko kubanga otuula waka naye have surrendered njagala ongaidinge nange mbeeyongeko amanyi aŋŋamba ng'ekyo ŋŋambyemu olabika embeere ekkubye bulungi embeere ekkubye manyi this bike enyuma ng'embeere ekkubye bulungi weba tekkubye tojja kukola naye engeri gy'oŋŋambyemu wamma kyova olaba ababoda embeera nga teyabakuba basiiba ku stage nga beebase ku boda kuba batamanyi mugaso gwa ssente yangambye eno boda yetaaga omanyi nnaku yakujja ewammwe mu kyalo namugaa kyamazima kyenjagala okumanya ekyo nange ntandika okubeeyongako nga yaŋŋamba kakati ebyenzo yankutandikirwa bambi kuba ng'egyo nnyonnyoddemu nabya ddala you have pain I can feel your pain namugaa pain ogiwulira gamba nti I'm lucky enough I don't have a gun siina mukyala nti wuuno naye ati nange embeeramu nange kennyini nennyiga kwekuŋŋamba nti kati ekyokukola okimanyi ngenakugayidde ng'oyingira epiki nekyoyina omumanya ozze mu kyoto kitokota essaawa yonna enkozi siriira omukka gukubwatukira yagamba omukka mweguli n'omuliro mweguli naye jasiga olina ku stayinga focused ku kyoyagala bangi will let you down but guma bugumi ng'omanyi kyoyagala nti kyekino mbeerako awo mbirowoozaamu sinabigamba nno maama wange talina kyamanyi ali eri amanyi diguri agenda mu boda nkugambye I had promised nti balina bebadde bampisa okumpa ng'ekyalina mu mutima ng'amanyi yaŋŋambe namukubya naŋŋamba bamusuubiza omuwa so I don't think wawuliramu muli mutima nti maama wo bwona amugamba omulimu ofunye gwa boda boda ogenda mumenya omutima agenda kuyomba nakimanya kuyomba oba kumenyeka omutima kumenyeka omutima okuyomba kubeerawo but okumenyeka omutima kuba ssente yanteekamu nyingi nga ndaba ssente ezo mutuufu zantaddemu okuzirayika omugamba nti ate nfuuse boda guy judge guy kiba kimumenyamu embeera awo gayi naŋŋamba kati muneeyo toli awo tolina piki but I have a friend alina piki oba olina national id I can take you nsobola okutwalayo wenkutwalayo ne mugamba nti oli muganda wange nakuwa piki n'otandika okukola abagikuwa buwe just akuwa n'obeera ng'oreportinga some amounts oba omuleetera ssente abagikuwadde bino byempulira nti ya looni oba agikuwa buwi nga omuvugira byali babiyita kibaluwa kye bayita ekibaluwa teba ya looni just eba ya lunaku lw'okoze yiye ng'agikolera agikozesa esigala yiye naye nga gwe omukolera buli kanaku n'omuwa ssente omukolera n'obeera nga reportinga some cash ng'omuwa akamani ngaga yantwalayo in the morning nga yantuusaayo nga mugamunayi na muganda wange ono nina gye mujjeeyo but ayagala kutweyongako ate ng'egyoli omugagga wange badde nsaba naye omuwa opportunity omuwa piki atandika okukola gayi n'asooka n'antunuulira n'asooka nzija wansi nanyambusa
nga muli olowooza n'atwala eddakiika nga 15 nga tanaba kwogera kintu kyonna. Wow. Ono gayanduta ali wali antunuulira. Oyo omuntu bwatyo ng'aba yatiisa. Nengamba nze nfudde bantunudde ntya. Gayi n'asooka. Omanyi mu buno obulamu mubaamu omuntu nga tamufaananidde bulungi. I know. Agamba Gayo oyo anfaananira omubbi. Omumbi eyanziba. Kati yamala eddakiika 15 ng'ali awatu aneetegereza. Ngamba nange nze nfudde. Oba nampa. Naye kati awo ekyo ekiseera wagendera wali piki y'omanyi ogivuga. Nga temmanyi. Nga Justin yali yaŋŋamba. Ogenda kupalapalanya. Nekyakuwa interview. Ng'ono ngambye kwenda bunnyonnyola byonna okwasa akutuusaayo. Namugaa gy'amazima olaba simanyi piki. Naye nga omanyi embeera webeera ekkubye buli kimu okiyiga. Ne wobeera nga wasoma busawo nga tonnaba kuyiga kuba mpiso naye sita embeera ekutuulamu. Osoogenda osanga dokita n'akunyonnyola engeri gye bakubamu empisa. Naŋŋamba ajja kuyigiriza kasita atugamba nti agikuwadde. Don't. Kati nga mbeeramu eyo life bwetyo. Ngamba Katonda wange mbutuufu maama wange awulira atya nti ate ngafuuse that guy. Kuba by then wetwakulira ffe twalina that Boda guy. Yali atya okweta ebintu ewaka. Abamukubira n'abaleetera enkoko. Muba muli awo n'abaleetera enkota y'ettooke. Bakwegala tumulaba mu mbeera nti yali ali so down. Mbeera awo neŋŋamba butuufu bannange. Naye nga neewadde ekijja kijje. Mbeera awo nga omusajja atwetegereza kya 15 atunuulira. Dakiika 17 n'ayogera. Oyo anaakola. Nga muvubuka nnyo amalala alina mangi. Ebyo byayambadde anaasobola okukola yali avuze ku piki oyo. Wajja oyambadde ki? Like nalala nayambala mu like usual way omuntu zalina okwambala. Kale samanya nti oba oyinza okwambala mu mbeera eri decent okubeera ng'oli shabbe. Wagenda oli biki? Naye nyambadde naye sambadde bubi nga ndi decent bulungi nga nyambadde bulungi. Oyo n'amugamba nedda baaba ono muganda wange just kati mufunye aba muve mu bus nenjagala asooka ayitire wano talina bigoyegoye byayinza kwambala. Gayi yakuyirawo bambi omubiri. Gayi n'ankirawo mbi namugamba kale tetuganye talina jacket kuba maybe kye kikukanzeemu. Talina jacket ayambadde like ali responsible naye jacket ajja zifuna. Kubanga wamanyire okuba nti bino ntera okuleeteranga bali bambadde jacket. Kati ono talina jacket but ngenda muwa kuzanga ajja kwambala. Mbeeramu eyo embeera. Atunuuliraawo ng'onanga njirawo omubiri. Nga Gayi agamba ngenda muwa piki naye ngimuwa ku lulwo. Siwadde ye mpadde ggwe. Nkuwadde kati olina piki gy'ovuga but nkungidde y'okubiri gwe amanyi ngeri gy'onaagivugamu. Anything that happens kwata ggwe. Ng'amugamba no ono mumanyi muganda wange same mum same dad. Nenga n'omusajja kennyini simumanyi just neighbors. Simanyi gy'azaalibwa simanyi oba ava ku kyalo ki simanyi. Nga tutambuza life. Nga Gayi atuwa piki. Mu kutuwa piki ono yafuna we yaleka eyiye. Kati we yatuwa piki ye n'avuga n'antuuzaako. N'antwala n'ankomyawo ewaka we tubeera. Mu kunkomyawo ewaka we tubeera. Nga muganda nga kuwadde piki. Ne piki eno sente zaayo tazikugambye but alowooza ng'ejja gavumenti agiwadde ensi aba amanyi nkimanyi. Piki eno ya mitwalo egi. Olunaku buli lw'ogivuga n'ogitambuza lwa mitwalo egi. Ebiri. Ndimubuuza zivaayo. Nangamba zivaayo. Sijja bariisaawo. Nawe yanenjiyiga. Nayiga piki nentandika okukola. Tandisaawo jjukira obeera oli fresh tumanyi ebitundu omuntu agamba wandegeya omutwala kasubi kwegamba nga life eri awo yakuyiriba. Nenkomawo ne mugana naye amazima nfunyemu challenge abantu ebitundu sibitegeera gwe bakuwa chat gye wasomako ebitundu. Nanga boyo olaba muganda wange olaba tojja kuyiga bitundu obiyiga oli mu system mwennyini. Beera nga ofuna client tomulaga nti tomanyiiyo. Akugamba nti ngenda ntinda mugambe kimu have a seat avuge wotuuka like avuga meters nga 2 n'omugaa kyamazima olaba simanyiiyo ndagirira someone ali responsible ajja kulagirira kasoba ng'ovuga bulungi. Nembeera nga ntandise okukola nga bwentyo nga mbeera awo atuula mutambuza ne mutuusa wali eri nangamba ne mugamba kyamazima I don't know that place.
nafuna mu change nti abantu amu banseeranga abantu batwalira omutwalo navugiranga w1000 kuba simanyiyo asibimanyi olwakugana luziba ng'olina emitwalo 3 okwatako emitwalo kino giwaggayi wa piki awo ng'osulawa nkyali awo asina kwetabya Land Road tetunnatuukayo omwezi gukyali mupya tutambulamu eyo life tubeera awo nga nanga nayo jagenda opikinga mpula tumanyi mafuta g'okozesa nga onaku ntekamu mafuta buli wenda share nga kyama bukyamine ntekamu onaku luziba nga osigazamu 10,000 owadde wa piki taddemu amafuta mu piki kufunyako ekikomando kya 200 ne kasoda ka 10 life netambulira awo ndalongowe namala nempikinga nembeera nga ebitundu ngenze mbiga yiga kuba naye I knew how to use a Google map nga saasumbuwa abantu I had got something like a cave jenteka wano mu maaso omuntu wabagenda I just used that time nentayipinga awo nti agenda wa Kasubi how many kilometers into 2 nga ojja kumpa 5k natuula nemutuusa nazimpa netutambuza awo life nga boda ogivuga ng'eyasoma nga kugira siri nnyo seeing like these guys normal guys nga nabo banneewuunya oba kati gwe byokola ebyo ebyekisiro obeera awo ate okebere maapu ne bagamba kyensobola simanyi bitundu maapu yendifendinga nentambula I see the kilometers nekuwa estimate nentambulira awo bwentyo tambuza life etambula tetulina nnyo buzibu bugenda mu maaso ntandika okubeera nga ndi so used to yo kubeera used ku yo nzija nsanga client ku Namirembe Road bayitawo katale k'abalema awo wansi it was late kuba ali namukunyuka nzira waka gayi namusanga we ali lame ng'amagulu gonna gagasaalibwa ati yanga boda gye baleko mugakale naye gye bali badde nsaba otwaleko namuga kyamazima badde nnyuse naye obadde ogenda wa nti ngenda Kajjansi Progressive monde eyo nemugamba ku ssomero lyennyini nti nedda just nkuwadde that name nga landmark gyoyinza okugamba nti oyitawo kuyinza kale okulabira ate simanyiiyo mbeerawo mugamba essente mmeka mutima gungamba mugamba emitwalo 3 nabo banagisobola kuba yali leemu nga ali awo atudde amagulu gonna galemu that thing galemu omuntu wabeera omulema gayinga ngamba it's okay yagala sente mmeka mugamba emitwalo 3 gayite yakayana emitwalo 3 awo kawe yali alaga Kajjansi yali kuna Namirembe Road ngagenda Kajjansi emitwalo 3 is a lot of money 3 nange ndakimugamba bugambi ndabo oba kwegamba ayinza okwesika mwesikeko kuba nalaba ngagenda kuntwalira obudde bungi atudde ku ground amagulu gali bwe gati ayina emiggo gye nganyagala mugobe gayina ngamba tugende nga nenkole ntya omusajja ono tagala kunsumbuwa nga anyway bankoze ezaggayi ezenkya nzikoze emitwalo gy'ebiri nsigazzaako n'omutwalo nja kuyita kama mafuta ga 10 nga 4 mba ntambula nga gayi mugamba kale nzikiriza okutwala kati ogenda tutuula otya ku piki nga ngamba nedda I have people abanyambako kati gujja kunyambako nga nvaako ng'ayita bagayi babatunda engoye awo nga omanyi katale k'abalema kabako bagayizi bandi awo teyawetera yafuufuuyirwa bagayi ne bajja aba ne bamusitula mu bbanga ne bamutuuliza ku piki mutuuza ku piki gagayi bamutuuzaako yafuuwa oluwa ne bamuntuulizaako mumuntuulizaako nga nkala kata piki nga mugala kyamazima simanyiiyo kyensaba ondagiriremuko nga siina buzibu era nkulaba oli mwana muto like nze nkuzaala emyaka gye nnina nkuzaala yali akuzeemuko ng'alimu ali 50s awo nemugaaka nkutwale yali muzeeyi ningenda kupa emitwalo 3 sente ndaba ziba zinkolera sawa zaali 2 za kiro nga tuzaako omuzeeyi nga mumutwala tutambule tutuse Kajjansi tubranchinze fa ku police tuyingidde munda eyo nga nkalakata gayi nga muvuga bulungi sikyabiwulira jasimbala budde kulanga mutuusa nzire waka mutwala nvuga buvuzi kati twatuke wantu waliwo grasses wali fratch nyuka waliwo bisikosiko kengeje ali ku speed agena sura emiggo I couldn't recognize nti asudde emiggo mvuga meters nga 2 mu masa nga masudde emiggo jange emabega
meters abiri tuvudde mu grass wali tsikosiko wali thatching waliwo n'enzikiza yaffe fa bali bayitawo fika by the moment wali enzikiza ekutte nnyo ng'era oyisawo piki mwaba bagenda mwekka kale tewayitayo nnyo bantu wali awo wali like tewali nnyo bize okuva wano na wali nakugamba nti osudde emiggo twavuga meters abiri nangamba asudde emiggo meters abiri okuva wano na wali awo wennyini ngenda okulingiza gavumenti nga njiraba nemugamba ogisudde otya kubanga gibadde wakati wano mu mutto gigudde gitya nti enkaddiye mutabani enkaddiye naye mu kukaddiwa okwo mbadde nsaba onyaba ogenda oginzigireyo I felt pity nenga yambi jikira bamuntuulizaako ku piki tasobola kuvaako nti agenda aje ne waba avuddeko kati jana atambula nga akwekweya wansi bw'ati atambula obudde buba bungi ate saa ziweze na ssatu something obudde buyingidde bugenze inside nga parking. You told her? I decided to park nenjisa ku double stand pitch nasigala nga tudde on top nentambula ngene nkima emiggo mbantuka ku miggo bwenti nayo obulamu I can't really forget that thing mbantuka ku miggo bwegisudde bwati it was like a miracle gayi nalamukira wesaawe nasaba pitch nagenda n'emiggo nagireka nenside gangobe gayi nengoba gayi nga sinawe musanga wonna nenonya bikes ebojja gigaiza abali okumpi awo nenga omanyi kitundu ekiri mu bantu bangi nabo nga tebalabika gwe nafuna yajja like 20 minutes back n'atuula n'agezaako okunambuza ekitundu kyonna naye nga tewali tulaba gayi bike ya gayi nebanga egenze bwetyo wamugamba otya gayi nga bakubyeko bike yasooka neneewamba omanyi okwewamba neneewamba eweekubakuba nasooka neneekweka embeerako eyo ekajjansi munde nga neekwese omutima gunkuba jukira maama wange takimanyi nze yakutunuulira gayi I recall the words guys yaŋŋamba nga yakandaba nenga bannange musajja egamba biba bituukiridde nembeera awo nenkaaba amaziga ne gagwayo mu kiwanga nengamba nkoze ntya nensula omwo mu kajjansi nga gyesiwe nsanga dwelling yonna wengwa ku makya I get some like naye nama obusente bwe nali nkoze ezennaku nga bwe ndyako nentambuza life mbeeramu eyo life bwentyo kyaliyo nankubira amasimu nga tokyasula waka oneyangala nti kako piki eyo mugamba amazima nagenda waka mu kyalo naye sente zo ngenda zikuleetera omulundi ogwo naku ziri 2 olusirabikako mbeeramu eyo embeera bagezi bange agenda ku polisi we reporting ningendayo nemba reportingira ne baŋŋamba eyo point gye wabaddeko eyo babiddeko abantu bangi we passed like twice some announcement ng'egaana abantu abapiki okubeera nga batwalayo abantu by 8:10 itwagala abantu tutwalayo bantu kati gubadde okimayo ki nemuga kyamazima mbadde nzisibeera eno naye mbadde nsaba munyambe mu ngeri yonna piki si yange omusajja wayo agenda kunsiba mu nyambe nga gayi abeera awo baŋŋaali wakyakuyamba what we can do make a statement nenjikola namba we namba ya piki byonna biki ebyo tubeerawo awo ne banonyamu awo ne bagenda keekatwe nga tebabiraba ne baŋŋaala you know what piki ebuze but what you can do genda tujja kukubira essimu tunaabawo nga tufunyewo like ne information kati nkomawo ewagayi ewaka teyali nayo mukyala we nga yaliyo ambuza nkurani kiki buzibu ki ngwali tokyasula waka nemugaba bali bankuba kalifomu nga batwala piki yammwe batwala piki gye banfunira abo ng'era mbadde mu kkoma nakadda kati nafiringa sopite bambi nakubirawo neggayi we eyo namugamba bambi nga wakiti watugamba nakubira like previous instead noŋŋamba obadde mu kyalo namugamba nti nasikyategeera nga nawunga naye pikiyo piki nange bagitutte simanyi ng'egyo nza gifunamu bankuba kalifomu tekyali kipya yaŋŋamba nakimanya ng'egyo wali oli fresha nakimanya naye kyekize kasa tebakussa okomyewo oli mulamu piki tugulangule katugende wagayi tumugambe nenzirayo wagayi nayantuusaayo nemubulira buli kimu namubulya from 0 up to wetwali tutuuse namuga kyamazima olaba naye siri muvuzi wa piki naye embeera yanyigiriza era nokubisaako piki yo naye singa those tactics omuntu zayinza okukozesa n'alikubalizing omuntu nga yinza okutwala piki ye naye sikimanyi nazoka yantunuulira maaso baati
nange sinzira byonyinyonyodde nandikusibye kankuleke kankuleke gayi nandeka piki yene yasooka eyo eyokubiri njifuna akwasa agifuna kwoyo ngija ntanze ofuga piki naye ntanze ofuna clients abenjawulo katika nti omwana nkubira ngamba I have a friend wants to join that boda business, wants to buy some bikes azibawe nemugamba asookere kunze siyina piki mbeera waka nga bambi that client amusaamu nnyo amaanyi afune agule piki ezo era lwalirwa saali gayi nagula piki zaali ezitaano nankubirirawo essimu anywhere is you ndi wano baguze piki jangu yo ndemu gyonaasobola nga ngendayo yali abeera Kisaasi ntuukayo nga zonna kwegamba ziri awo mpya brand new zakaveera bayo bakayita gayampa piki nga kyamazima sikusabye national ID sikusabye eki nsinzidde ku that karo omukwano gwoyo yakusembe ayada client bayamuyita karo nga bambi yanjagala yakwegamba namulendo embeera yange nantegeeraye kweganga life kwegamba etambula nga tutwatagana nga tebanatwala piki that previous bike nga bampa piki ntambula tuuto neya reportinga I got a chance to was like one yali yagumu kitundu yo nga si ya mitwalo ebiri nga nziwaayo bulungi kuba nali ngenze enjiga ebitundu by then tambula mbeera awo bwentyo no kati awo omanye nungi tezikya bbiri mba ndi awo nfuna omuwala nga Anyirira alinga ali ebizigo omuwala nga Anyirira alinga ebizigo ali obuli ebizigo bannange byelayini eyo omuwala alinga ali ebizigo ngamba yali sileya nga yina gyazimulinga ziri eri bwezi nga bannange mu butuufu nonzeka butto olunaku lwali lwaganye nenga nja kwenunuliramu ono agamba I'm heading to Namulanda supermarket. How much is it? Entebbe Road. Yenna kwegamba yogera ali smooth. Mujje ntindawo yenna ali bwati. In fact bamusanga kwegamba boda bayitawo bonna nga abagoba. Kwegamba bwe yagala bike yijala bye munyumira. Mizo najja nan stopping. Obanga yagala gaya ali smart. I didn't know. Nengamba why. It was my chance. Let me go into a room mwana wa bendi. Ajja ngamba Namulanda supermarket. Mga yenewa. Meka. Atwalira meka. My boyfriend is done paying. Mbeeraawo angamba mugamba kola emitwalo 3. Namulanda. Naze nagamba oli ali avantinda. Nangamba isn't much as long as you drive me safe. Nyingide safe boda na element bibiri but we have hair net see. Angamba do you mind for me sharing your helmet? Yeah, it's okay, it's for you clients. Angamba mwambaza bulungi wadeka hair net yenamenye daga weda ninda gwe katonda akudetedde ntwala mutuuza atula tuserengeta tutuli lugogo ntinda tumazeeyo Jinja Road tugenze tutuuse Namulanda mutuusawo parkinga I was sharp. I stopped at Namulanda supermarket mugamba miso tuuse ntuuse naye amazima you know what my boyfriend yasasula but I sent a message that ali deep we take our right to like kuyingireko munda 400 meters namwa kakati nanti olaba kati twateseze emitwalo 3 ojja kunyongera mutwese emitwalo 3 ejukati tutuse ku Namulanda supermarket ziba teziwe tuba tweyongeramu kendala nanga atufaayo my guy works with you aina sente no nasaba zika jaddi kuwa nasaba piki n'omutima ogu atweyongera maaso we talk of our right netukulukuta mundeyo navuga omwana nempuliranga nkooye yali Anyirira naye nga mubutuufu mpulira nkooye nemuganda tunatuuka nangamba using my navigation tuli mu 200 meter jika batugambye 400 envuga omwana w'abendi mutwala onokwati tutuuka tuba kutandika okuntyemuka angamba nedda be strong amalegi nza kukola ki nga naawe olabya Anyirira ayinavu eyelids alinga kwegamba yenna alinga kiddoola atimya bwati n'ogamba butuufu ono wesitwala ono mba nekandoga nga yenna ayambadde zino njala buno bukowekoowe yenna asize emimwa kwegamba
mutwala tutuuke abantu yasuula binusu yasuula ebinusu ne biyiika byali bingi ne biyiika byonna mu piki w'ebiti kanye gye nali ku speed nga nkooye I couldn't break na breaking like meters nga 10 maaso nanga amazima ovuga speed naawe nsudde sente zange nga naawe osirise nimugamba amazima nanditegedde nti olina sente nga tewaziŋŋambye nze I didn't know that you had cash namama onsudde sente zange ezimbeeramu ez'ekikazi mugamba tukoye tutya jukira wali munda nnyo abantu batalya 400 meters from Namulanda n'oyingira munda babeera wawera nanga kati angera kukola ntya in fact waliwo ne idea. That's like how many minutes? Si buli omu ali wano nti meters azimanyi like 30 minutes? Yeah, like 30 minutes zoyinza ovugirawo zoyinza ovugirawo ngambera mugana amazima wantu eno watiisa kati studio tunoonya bitaano badde bya sente mmeka badde bya mitwalo 3 mitwalo 3 ebinusu yayiri ebinusu naga bibadde biweza mitwalo 3 oba wawulira 3 nga yagamba 3 nze ndi educated mba mmanyi currencies okay education ngamba kati what you have to do, let us reverse back namugana y'amazima kati badde wakwongeramu omutwalo ogwo ejabadde sirugifuukeera badde bagifuuka 5 it's okay gigire emitwalo 3 wontwala ntuzijjayo zonna nyako emitwalo gyo 8 nga nzirayo nga tuvuga meters 10 back nokulaba ebinusu amazima mbiraba ebyebitaano mbiraba nga ngamba otandise obiraba nti mbiraba kati nga mmulisa kuba bwali night nga wamwisa that bikes light oba olaba ebinusu n'akaveera ka black namugamba kati olaba wano wali dark ngenda kukola nti battery yange eri low nangamba jasirekamu omuliro mu bike yo mbeere nga yangamba obeere ng'olwesinga nze nsobola obbironda nga sirekwina ava ku bike yange nga tandika okulonda ebinusu jukira by then focus ogijja ku piki yo n'ogissa mu maaso wadde obeera oli mu ku accelerating asobola okufuna night flight naye obeera focus ogissa kuwona ali mu maaso gaiji yava saamanyayo ne bankwata embaddeya ne bassa emikono emabega weebati ne bassa emabega emikono weebati ne baŋŋamba kimu ku bulamu bwonna epiki oyagalako ki agamba mutwale epiki kati obutabaleekaanira they had something they hit on my head nenfeitinga ne bansuula awo ne batwala bike nagenda okudda engulu nga ndira mu ddwaliro ekisubi hospital nga ndi omwo nange saamanya nagenda okudda engulu nga basawo bandiko ne mbagamba wano natuuseewo ntya bangamba wazze ng'obleedinga nnyo bakukubya ekintu kyadde kyamaanyi oba yabadde peva oba what but kintu kyadde kyamaanyi ng'obleedinga kasitoze engulu zino mmeka nembagamba nnya ne bagamba onaawonya omanyi namba ya maamawo nembagamba ngimanyi gituwe ngamba yo namba ya maama bamukubira jukira tamanyi nti nvuga piki agenda yekanga bagambisa room number agamba cha your son is not tebamuyita rani agamba mumpe ku ssimu ayogere mpulira eddoboozi lye ngamba wedi nga bamuwa essimu nga twogera yanga nerona rani kyonkoze wangamba osuubira mulimu kukubira ssimu omulimu gwafuna wali gwa piki okuva kwolwo nga akyasuubira samugamba ofunye naye nga ye tamanyi nti ovuga tamanyi nti nvuga piki bamukubira yali olimba otya nnyo andi nga mmanyi kijja mulabikira bubi bamaama be basinga otutegeera ne balayo maama kati bamugamba mukazi wattu ya rushing anajja paka kisubi n'abeerawo rani yeggwe bwe mmanyi siri mu kirooto n'asiimula amaaso bwati namugamba mami oli mu reality wafuna piki nga wano wonna zikanula ku mukono mugamba mami embeera yagaana ensalawo mbeere nga yanjiya olwo kase eyakugire yakurifaring ew'omugagga Carol simanyi na waali n'essimu nasisigaza na simu these guys naba we namba y'essimu eya maama ekuba yali endi mu mutwe bannaye abawala abali smart they can disappoint naye nga woomulaba alinga ali ebizigo yenna twegamba ali bwati kanyumidde eyo bike eyokusatu omuwala oyo gaayi kwegamba naye bamunyonyola mama wange yamunyonyola
Mga mnange ono mtaani wange biwanvu ebibye naye kankunyonyole nga biyali ebibye nabimunyonyola naye atanfaako nnyo. You know, in the world wale people who think ne balowooza ne bakimanya mugawo waaki kamute mutabayi kamulebe sijja musibisa kasita ali safe. Bike yange nja kusaka ba tracking cause it had a tracking. Eyoyo. Bwana bagirabye. That's good. Wena tirabise tukoze losi mbulamu. Batufeze tusudde sente. Mutane osimayinaako buzibu. Kaze yanvaaka nzize waka ng'amanda gwe tombulira mazima obeera gwe bishimo bikiko deciding nga gwe ne mugamba mama I had nothing to do. Kuba twalina baganda affe tulina obbawase naze nali nkuwa ebiseera ebyo nazijjama ku picha eyo gy'ola gye babba. Wao wote wasazeho life yebeere let it be. Genda okola obwa boda tinaakolera ki? You be a judge guy. Wagobala mu future. Naga sibala mu future but it's a job I have got. But they dance okubeera akugamba nkuweza ku sente. Okuba saa kugamba mazima naye amazima. I had joined those guys nga mvuga picha. Naye mbadde nsaba nsonyi we byonna nabikola n'embisobya. Kakati eri bagibbye kati wena kola otofuna picha endala. Ngamba misimanyi wabula kubeera bali bonna batatambulira mu connections. Surprisingly mbeera nga gayo oli first guy ankubira essimu amuganda wange ng'osirise nnyo amugamba kyamazima mwana mbadde eno waka mu kyalo nadda mu kyalo naye batukiriza okudda mu kyalo tokkiriza losi zibaawo mu bulamu komawo ongere boda komawo losi zibaawo wate wali mubbi tekikubeeramu oba nga tewabbisa piki ya gayo oli nga jasi oli nomo you are holy come and give you another bike. Nga mama wange no bankubidde abalala bampa piki. Nagaya gwamanyize nakuvuddeko. Bana abakuse tuliziika. Nenya taxi paka Kampala. Tuke Kampala gayi mutuukako. Nga munnange bakufunidde piki ngejo badde ng'obuza ziri piki. Bakufunidde yanjawulo nga bafunidde TVS. Mayibo bangamba mbo tezibbika tezina nnyo katale abbi tebaziraba nnyo. Nembagamba that is okay as long as nabange etambula bulungi oba emovinga bulungi oba ekola etya. Nga ngenda obutakulisa nga ntuukayo tewali byamanyi bye batubuuza nga bansimba kiwaji TVS. Tandika sabula buto nsabudde tutambuza kwega bintu bitambula I report ntekayo sente gaya ali proud of me ntambuza life etambula tutambuza life bulungi. Kati tutambuza najivuga emyaka gyali egi nga I don't have any scenario nti obacho bantu abenkubyemu oba accident nga ndi perfect bulungi omwaka ogwokusatu gayi nsanga gayi ku mapeera yali ayambadde bulungi nga ali gently ali mu masuuti yenna alina obugali maaso muli namufuna saa zaali 7 ez'emisana gayi mufuna nanga mapapa omanyi mu kizungu mugamba mmanyiyo sente mmeka mugamba emitwalo 2 toseddeemu mugamba zeezo okusinziira wooli ate kakati gwe gy'oli ng'oli guest oli VIP nkuvuga mpola ebinnya ntinda bitindi tolina kuwulira kinnya kyonna wadde n'ekimu gayinga ngambe ng'egyoyogeddemu olabika kyoyogera okitegeeza nga yabuukira piki tukalakata piki twatuuka wano wa Zainab Aziz nga naye amanyi akiriwo nina family nina abaana but njagala kubaako byengula mbitwala ewaka mubuuza biki nzagula enkota z'amatooke za mirundi 2 ogambye Zainab Aziz wano mu tawuni jukira mujja ku mapeera tuserengeta era ngambye agenda mu kizungu that is makindye oba olina kuyitaawo Zainab Aziz teri mu kibuga eri wakati jukira namujja ku mapeera amatooke yagagula ku Zainab Aziz nsomololo oyuza aŋŋamba gayi njagala kubaako byengula ebyewaka njagula nkota z'amatooke 2 ngula ennyaanya kugamba ze nsuubula lumu nina abakyala ba mirundi egi kati ono namba 3 njagala mutwalire package namba piki yo ndaba nnene
tugende nja kwongeramu 15,000 mbuga tubigulawa tugera bigula Kibuye katale asabula piki tutuli tukulukuse tutuse Kibuye aguze byonna sijja kurisawo byonna biguze mbisibyeko piki ezitoye atudde angamba twambuse Makindi tutuse mu ndo mu Kizungu wali wabera dislate artist radio tutuse yeyo munda tumayotoka munda gayo yatuwa kugeta ngamba wewo ngamba parking awo avaka soka yingira mu gate munda nsigalawo n'ebintu bye nkota z'amatooke nnyanya butungulu cabbages bichi byonna biri awo gayinga ddamu akomawo ngamba you know what ya mchala wange mwali naye amazima nkuze nawo ndaba wena mulaba yali myaka nkaaga mingi oba just yakulabikira ng'owenkaaga naye yali musajja mukulu nga yina ne kunvi enjira zikwata waana ezinga zakika yafa tutuba nazo nga mugamba ate wakini bankutenguwa taata wange omulamba kakwatireko angamba you know what kwatira. Don't shout, Bambi. Dear, you go and play from up there. Okay? Sorry for the inconvenience. Nkwatira ku bisinga okuzitowa. Kuba ndabo kyali muvubuka, okyali wa Kiwago. Nkwatira mu nkota z'amatooke ezo. Emwemu kwali aguze 2 nayongerako ebisigaddaawo. Mbeera awo abimpa mbisitula mbiyingiza mu gate. Nsaka ntwale enkotemu. Ya kugamba omusitulireko. Na msitulireko. Nakwata obutungulu n'ennyanya. Nasaka ndituyingira aba. Ditubitwale ewantu. Tetwabise mu maka ga muntu oba do entrance. Twabisanga olaba ka shade nga songo obiteeka awo. Tuddeyo tukime enkota. Nzira era nkime enkota. Bike yali ekyaliwo. Nzirayo nkime enkota naye ajjayo ebisigadde yatuyingira munda. Tutuuka munda anyway kankiriya lingero mogende onyambye nnyo ejabadde emitwalo 2 ekitundu opozi 5 za kunkuninda muko wali nakuwa emitwalo 3 kibi mwatata wange obonyambye ng'omuntu avaayo nga agenda mu yayetoloola ekizimbe ng'ayingira mu nnyumba it had corridors yetoloola muka corridor bwati neŋŋambye mukasajja akumawandekedde ebintu bibino mbirabako nemulinda nga omusajja agenze munju wafuuse ddi nti agenze Kampala nenninda nga ndyawo n'ebintu mbiraba amatooke nnyanya butungulu biriawo bintu n'olidde mbikuuma ate gwe basuubiza 3 mbeeraawo mbirinda it clocked 1 hour nga nninze nenga ne mubutuufu ono gayi kange ne munoonyeeko nsooka ngenda gye yakutte ngenda nnyingirayo ndaba oba gyali nsangayo omukyala in fact he was a maid ali mukwoza ngoye nemubuuza gye baleko nti kayenje bali ono gayaze ono wamasuuti omulabyeko nti mulabi nemugamba abeerawa nti nga tabeera muno kuba we have an empty room eri wali era around wali eri the other second door jasuuse jageramu n'alingizaamu n'amala n'akomawo gyoba ate naddamu n'addayo ate on top of that tulina kageti akali smaller waisi n'afuluma kati nemugamba waliwo omuntu abeeramu nti room eri empty webeera empty muli abeeramu mubuuza nekedde ebintu bye wali eri mbadde manya akomawo gonza sula mbimulekera abitwale nisimulaba nti yafulumyemu soko gira omulindamu obwongo bungamba ngene nnoonye piki weeri obwongo budduka ku piki obwongo bunzirukirako piki ebintu ndyawo mbirabako matooke nkota 2 obwongo bungankebera ku piki ngenda okebera ku piki nga tebangawo nga element bazitadde wansi bulungi awo ne jaketi zonna bazaaze wansi awo nawulira nga nfa wali owuliddwa nga akubiddwako amasannyalaze tewatandika okuggwamu enzikiriza n'otandika okulowooza nti oba waliwo ekikyamu kasasa agisangawo piki namanya nti bagikoze ekya bagibbye why always me piki yakusatu era nga zonna batwala ntwale katonda wange kikyonna zanzi nensoka ntula wansi nensiita ebigere nenkaba amaziga nenkaba gona nengamalayo mu kiwanga nembeera awo ono maid naye najja bambi batandika okundaba ng'ekisekererwa nembeera mu that life nembeera bwenti awo nebanga naye omanyi bibaawo mu bulamu manya nti looseyeze mbireke
Baba ezolosi zaali zisusse. Ne bangamba kakati ebintu biri munda tubikoze tutya. Nagamba ati nze mbyetikke ntya. Bibadde byagaayo oli yabiguze. Ndowooza piki enge batunzemu ne bampaamu bintu ebyo mu bigabane sikyalina we mbitwala. Ng'amaziga kigankola. Gaayi. Ebintu babitwala. Ne kuyakazi nti laba nzemu ne banziba piki. Yangaagwe mutabani wange wabula. Oba kukolera ki? Namba tufu kukolera ki? Wongamba nti ate walina bikes endala bbiri previous bikes to bikes nga nazo bazitwala. Oba olina ekitaliiko kituufu. Abalungi abali ku HK Media mbajukiza nti olunaku olwaleero tulina Rani mbuzi wa boda agezaako okutunnyonnyola ebizibu byazasanga ng'omubuzi wa boda. Oyinza okubeera nga oli nannyini boda nga gwe employing abaana ba boda nga bino weetaaga obbiwulira. Mulimu abaana abamu nga beekuba nga boda ali mu lukwe. Mulimu abamu nga ddala kituufu ama kyekibuga takimanyi nga basobola omubba essaawa yonna. So bino ebimu ku bizibu byayitamu olunaku olwaleero. Mwebale kutulaba, mwebale kutwagala, mwebale kusubscribinga. Eyo boda yakusatu. Eyokuna yo. Kati bamala okutwala eyokusatu nzirako eri ewaka. Nzirako ewaka mbeerako ewaka. Wamba ngeri agenzabe agetinga uses nanga muwaye mutawani wange osanga piki mwafunira emirembe. Tewayi kyamukola tumufunire piki endala. Banfunire ey'okuba ey'okuna. Amawonga yennyini wange yakwata n'ekiyamani w'ekitundu ekyo. Ne banfunira piki endala. Ne bangamba piki eyo tugikuwadde. Naye kati we lasiti esembayo kasanayo bagitwala. Batubulire ebizibu by'osanga naye kasaba bagitwala endala. Tuba tukuvaako tukuggyako engalo. Nga bampa piki. Nga naye nsooka ngitambuza emyaka gyali emirundi 3. Nga naye ngivuga emyaka 3. Emyaka 3 olungo ina emyaka emeka atugambe wamaliriza okusoma mu COVID-19 wa 2019 namaliriza oyo nefuna piki ezo kati waliwo eri ebaddewo ebadde emyaka 3 oba emyezi 3 gyoyite emyaka in fact natandika kuba namaliriza my campus that was 20 like na COVID awedde kuba COVID yagenda okuyingirawo ngambi maze ebiriwa ebya boda ngamaliriza biriwe nebyo kutagala COVID yagwa mu 2022 katuli mu 2024 emyaka 3 gye wanyumiriza egyasoose n'emyaka 3 emirala oba emyezi gy'oyite emyaka sorry that thing enkwatako nnyo ku mutima lusi tukanevako emyaka kozi mbadde confused ng'ongamba emyaka 3 kwa that scenario buli wemba yajogera mpulira mutima gunnuma mulimu lusi I lose conscious tubulira amazima kati myaka 3 myezi 3 zabanga myezi okay zabanga myezi kati nafuna that fourth bike mujifuna ewaka manyituka nenvaako otuke mujifu newaka nagivuga emyezi gyali 8 nagivuga emyezi 8 kati omwezi ogw'omwenda nafuna client yali awo kwegambanga ndowooza half cast kuba yali mweru naye nga tategerekeka kuba yali musoga nti eya mu busoga wali abantu abeeru gayi yali mweru bulungi naye nga akwegamba tategerekeka bulungi namubuuza nange amunaiza ndi half cast naye nga amanyi oluganda nga nokocha nga nokocha engero zonna azimanyi bamuzaalira muno naye nga yaŋŋamba maama we yali wa tribe ndala ndi ate wa tribe mundala naye nga amanyi oluganda mugamba munnange nga afuka client wange kubanga yali akuba beti ebiseera ebyo nga beti gwazannya tutambuza beti omwezi gumu mwezi 2 myezi 3 muvuga myezi 4 myezi 5 kugamba nga afuuse part of my life nga kwegamba yene wajja nangamba mpaka pichiyo ngende mumanyi nga bwe nakugamba nti Rani mpaka pichiyo ate ye kyali kusindikira omuntu muwe pichi ate ye kyali kiralamu kubanga ne weso yali nali manyi wasula nga ne wakawe nzija nasiyingira wako munju naye nga onagamba nti osula wano nga ndabawo nga tube yatambuza mwezi ejeje myezi 6 ati mwezi ogw'omusanvu angamba it's my birthday mugamba happy birthday nangamba thank you naye nga najikuza ate gwe nesiga okuntambuza wano nsonyiwa ne gwe nesiga mubuuza kati kyekitagisa nti nyega tugenda tambula we have a house party tulina house party kati awo ngayi we yaŋŋamba nti mazaalibwa ge nentwala obuvunanyizibwa
abasinga babayira mazzi ne for him it was a different case. Tebamuyira mazzi. How was it? Kubanga gayi twagenda nga bategese pate akafa kamu kesijja kwogera nga bategese bulungi tegeka obulungi bataddemu bandi karaoke nemutuusa nemugana you know what kayinja kukimanga nedda si byakunkima you have to be part kuba oli wafuka muganda wange yolaga ndabayo mugamba kakati nze bannaye the way have dressed kati nyingire mu bintu ya munedda tuyambadde bubi omalirawo omalirawo akugumya katukkiriza my day to end like nga tubaddeewo ku party photography togenda kubeera mugate ombeeredde emyezi 8 myezi 7 kati nange nengamba owaaye kati ate okukola tekuggwayo nensandika okubeera nga kwegana nange mweyungako mukumweyungako awo twakuba pate ntukuba pate bati nefuuka pare pate nefuuka pate nenda fuluma ebweru aboda teriwo natuuka ebwekyo nalaba kyokka kyamala ng'eyadda same story piki teriwo namugana naye omanyi nvudde wala n'ensi naye batudde piki eno nvudde ku piki nsanyisa okubakira ntiwe naye kasaba tute piki eno ey'okuna kanzire mu kyalo nnime nanga don't talk much babba piki bulijjo bakazibba emirundi nga tamanyi mirundi emeka gye bakubyeko jukira not everyone will tell him your story tamugamba obakemu byobika tubeera awo nangamba si yenkomerero my dad has cash nja kulaba engeri gye nkufuniramu piki endala naye teyampa budde tuyisa emyezi gyali katugi yagiweza omusaala mama wo amugamba piki bagibye yagamba sakimugamba kubana teyanga kuddayo ssaawa zabanga 4 ko naddayo 8 nemukonkonda nasuka agana okuggulawo ngamba wange now afusa word his word of me nemukonkona nenga omanyi omuzadde nti yakuzaala era mala naggulawo yaggulawo nayogera bingi kati nawe okimanyi saagala tambula waka Kampala yali yafuka Kampala ng'osiibuddwa bikes bazibba nkuleese wano kati ate nawe kumawuleti tebijja kukola wano tamanyi nti ne bike era nayo tebijja kukola sinnamubuulira mugamba nti badde mu baahide naye ereweddereeti nange egwetyaleti ng'olina piki yo ng'osobola ovuga n'obavaamu bakujjeko ebisumuuzo nemugamba mbadde nabyo nange kakati waki okumyowuleeti mugamba pati badde big nnyo naye nfunyemu obuzibu nambuza buzibu kyolwanyi nemugamba mamisirwanyi naye nga bulijjo piki abandi bakitutte asooka n'atuula mu ntebe nanga mutabani wange naye oli ku nnomo nasooka nankwatako mu bulago obwatala alaba oba nina omusujja mugamba mende ku nnomo naye piki bakitutte olwajjese mu parking tuvuddeyo gaya agamba gayaze ng'alaga yennyiniyo n'agitwala nanga ate nga gwayina ebisumuuzo n'agitwala ate nga gwayina ebisumuuzo nga nengisitegerenge ekyakikozeemu tuvudde mu pati nga gaya agitutte mpulira nti ekisumuuzo kyonna kisobola osimbula piki yonna otakimanyi these bikes they are so analog tebiri digital noba nga olesumuuzo like ekiggula ennyumba okitwesingamu nekikwatayo kisobola okuggulawo nga mugamba bagitutte kajjangu twale wa chairman nkera ku matatu tukutwale wa chairman wegere naye okole statement ng'epiki gye yabuzeemu nga tebakubye tolina kinuubule kyonna ng'oli ku nnomo ngera ntwale wa chairman enkeera mutuukako chairman munnyonnyola nga mugaba n'omuntu eyabadde yantutte ku pate nga naye kennyini namukubira amasimu najja n'atusanga ku ofiisi mugaba ayi chairman nagenze noono mukuza amazaalibwa ge yatutte piki nga yabulidde kati gaye nayogera nabo nebakkiriza keesi nga bwe yabadde nebakkiriza okugulya nannyini piki eyo piki empya nebakiwandika mu buwandiike nebakikkiriza olwo nawo nenduvaamu bwe ntyo kale ndowooza pats eziddako ebbiri ojja kuzitunyumiza omundi oguddako obudde buzibiridde saawa yakusaala saawa emu nga wenagiyita juma tewali buzibu abalungi abatulaba olunaku olwaleero no ye rani obudde bumuzibyeko ngenda kuba musibula nja mukomyewo mu pati tusibula abantu tugende
Nyongera okwebaza abalabi baffe aba HK Media okutwala obudde bwammwe ne mutulaba era nga mbeebaza nnyo twala obudde ne musubscribinga ne mundaba ne mbanyonyola buli kimu kye nayitamu mu bulamu bwange naye nga nkakasa HK Media teyiwa ate nange kaakati neeterezaamu sijja kunnyonnyola weetereza sijja kunnyonnyola ngeri neeterezaamu but now I'm okay. Hey, you are fine. I'm fine. Wayiga obwongo bwasumulukuka. Obwongo kati buli sharp nnyo tolina kyoyinza kunfeera kasi otandika okuva ku point. I stop nenkuwa chance of kufuna judge endala. Wenotambula nambula neeyongerayo. Kituufu. Kale. Kunkyazaako wano. Alright. Experience is the best teacher. Bw'oyita mu bintu ebimu ebiseera ebisinga olina engeri gy'oyigamu naye mutukiiza olunaku olwaleero tubasibe tujja bba tubongerayo mu part 2 omulundi omulala ayongere okutubuulira kati akikola atya ebizibu byasinkana boda ebyenjawulo ebitali bya bubbi owa boda bamuyisa batya so twagala byonna tubiseemu atunyonyole ku ba rude clients abo. How we go about them. Abatasasula. Waliwo abatabasasula. Natandika okuyiyayiya ate network zibuze. The next part nja banyonyola engeri tubakwasaganya. All right, banaye mutukize tubasiibule. Assalamu alaikum.